ngoko mwanda ndi mugurushi kubana banyitira haitaka lyange ati shahegi ndazanga tinyino hokuza ngazarwa munu tendwa abayina magezi mabi nayiwe nshowa wali aha akamara kombeka baiza kuri abantu bagira ngo urugemo nwikiriza tori kurwanira mu nzu yawe yanyu nicyo cyabasigaje bari kugira ngo kakuba ne baiza tukwata amacu na Joseph nzende ente mutaka wawo ne kinyabakazi bwenanule nzende ne myaka nkaga mu 2 abajaje wafe n'abakitafe bali wano kuva daneda naye kyatukoze bubi nnyo kulaba ndi office ya Prime Minister RDC Chairman LC5 kugamba ndi olunaku naku 10 omwezi kwa musanvu bajja kutufuli mu mutaka lyaffe baletemu abantu abalala abatulamanyi ateta kalino lyaffe kuva daneda fe tugamba katuna tuli batitizi tusazemu tujja kukuba engoma tujja kukwata mafumu tujja kukola ekisoboka kulaba ndi abasajja abo tubatuka mutaka lyaffe arambare babuliramu esonga eno awoituse kati sawa zino bagamindi bagenda kutema abantu singa government yayigaza kukuleta abantu bali mu camp moja itakatwa batomaze kubagamindi takatiririwo itakali abantu webali kubanga almost itakali no liri ku LC number simanyo baba nasobola kusengula abataka bali wanu kwitaka baletawa abatuzi balala kati bandu kibagenda kujja wano bagenda kuleta wano bagabe bagenda kuleta abantu ba internal displaced persons abali mu camp yiri mocha basengula kuva mu Kasa municipality kubanga bafuna mu buzibu na floods za mukanyama. Have a case in court that our land belongs to us, and I know it is the government that we are in. We are the ones making the government. Again, they are bringing in some other people. So the challenge, I failed to understand it. Exactly what is the mission behind. We are people, we are citizens of this village, and now they tell us they are bringing some other people. So for me, my heart is not happy. I will still plead to the government to come for our rescue, much that they are telling us they are the people again who are bringing some other people. I don't think there are some other people who are better than us. We are all Ugandans. We are all citizens. So there is no need. I don't see why these people should disorganize people. We are living. Esoke kole guidance and counseling ku bantu abo. Bategere nti tuli bamu kubo ate bategere nga bakiriza. Nete bamalaga gamba nga bwe mnawulidde mbu Chairman LC5 yabawadde 10 days okutuuka nga naku z'omwezi 10 mu July babenga bamaze okuva ku eri ettaka. Nze nsubira baberewo amateeka oba bagende mu mitendera baba counseling babanyonyola okulaba nti tujja kubeerera wamu ffenna nga bannayuganda so kututwala kututeeka mu ntalo feze tutategedde ate ze tutategeera kubanga rahmatullahi wa barakatu amanya n'eddoboozi bampita Ariema Rehman Namale gemanya gange nga General Chairperson wa IDP camp Emocha transit camp Kasese district. Kandi baddenga tuli basanyufu okuwulira nti government etufunidde ettaka etugenda okusengako naye ate tuyina ennyiike okulaba nti tebagenda otusenza waliyo abantu abalwanira eri ettaka balirwanira beetegefu okukola kyonna kyonna bwe tunaaba tulisenzeeko kati awo ne kituleetera ate ennyiike ne twebuuza lwaki gavumenti eyagala kututwala ku ttaka eririko entalo kyekibuuzo kye njagala lwaki ayagala tuteeka ku ttaka eririko entalo ate nga tubadde mu bizibu okumala emyaka 4 ng'obwongo tebukola abaana baffe tuli mu kwebuuza abaana baffe bagenda sigala ate baamulekwa ng'olede baamulekwa abamu baamulekwa abamu si baamulekwa abamu baana bali awo tebalina mwasirizi kiba kitegeeza nti bwe tunaaba tugenze ku ttaka eririko entalo
tusuubira nti tuyinza okufuniramu obuzibu. Tusaba Tawanyango Emmanuel ndi mutuuze we Bwenanule. Ndi mukambwe nnyo lwa nsonga eno ey'ettaka ogamba nti balitwala gavumenti mbwe ekoze etya etwala ettaka lyaffe. Tetuli basanyufu neera tuli bakambwe. Omuntu anaageza okujja ku ttaka lyaffe batujjako oyo tufa naye. Ate siri musanyufu lwa gavumenti ogamba nti bagenda tujja ku ttaka bateekeko abantu abalala nga naffe bennyini abatuuze bennyini abaliwo tuveewo lwa nsonga bagala teeka ki abantu abalala. Nfunye bulungi. Nze okutegeera kwange kumpa nti bw'ogamba nti omukyala wuwo obeera ne marriage certificate, bw'ogamba nti n'emmotoka yange obeera ne logbook, bw'ogamba nti ettaka lyange obeera ne land title. Tulina land title eri mu Uganda Land Commission. Challenge. Naye bwe kirabanga nakyo gyekiri nakyo era tujja kukiwekera tukituukeko tukiraba. Abo bagamba olwo bagamba nti balimu abalimu mu ttaka omwo. Prime Minister agamba nti tubawulirize tulabe nabo engeri gyetuyinza okubayambamu okubeera nabo. Abaana abasobose kuba si bangi nnyo. Naye lwakuba nti bannabyabufuzi buli muntu akuba ejjita kusinziira ku lizimu gy'ayagala okuwulira. So nze neekakasa nti ettaka teririna nnyo buzibu. Obwo omuntu obwalimu twafuna enkiiko nyingi. Nekakasa. Because for us, when what you have a land title. When you say that the wife belongs to you, you have to be with the marriage certificate. And if you say the vehicle belongs to you, you have to be with the logbook. And if you claim to be a landowner, you have to be with a land title. So that's why strongly I say that the land is ours. Those who are complaining should go in court to solve law, which I strongly doubt whether they will be persisted. But those are stories of some politicians. But we are able going to put these people to places where they're supposed to be as government.